Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates. Poliisi olunaku olw'eggulo yayanukudde omukulembeze w'ekibiina ekya NUP His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubanga poliisi yalabiddwako ng'egezaako okubanga etaataaganya campaigns ez'omukulu President Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olw'eggulo poliisi yalabiddwako mu bungi ng'eyiriddwa mu bungi mu luguudo wakati nga balemesa Kyagulanyi Ssentamu okozesa ekkubo eryo, era poliisi yabalabiddwako n'ebimotoka byayo ebya tiyagaasi nga biri mu kkubo wakati nga bagezaako okuba nga banemesa Kyagulanyi Ssentamu. Wabula Kyagulanyi Ssentamu akozeseza pavement abantu we bayita okuba nga ayita ku poliisi eno ne yeeyongerayo okuba nga anoonya akalulu. Wabula we yagenze ku kisaawe we yabadde alina okuba nga asisinkana abawagizi be, era poliisi yabaddeyo ng'egezaako okuba nga emulemesa, era ne helicopter yalabiddwako ng'eri mu kisaawe wakati okulaba nga etaataaganya campaigns zino. Kigambibwa mbu helicopter eno yabadde eya Prime Minister Nabbanja Musafiri, era yagezezaako okuba nga alemesa campaigns ez'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Kakati poliisi yafulumiza ekiwandiiko ekitongole ekyogera ku nsonga zino eza Kyagulanyi Ssentamu. Poliisi ng'egamba nti candidate Kyagulanyi Ssentamu yabadde ateekeddwa okuba nga yeeyongerayo ku playground mu Kisiita Town Council okuba nga akampeininga. Wabula Kyagulanyi yalemeddeko okuba nga akyusa ekkubo lye baali bamukkiriza okukozesa, yalemeddeko n'alikyusa n'ayita mu Kakumiro Town Council. Newankubadde poliisi yagezezaako okuba nga emugayidinga ku kituufu kyateekeddwa okukola n'okukozesa ekkubo lye baali bateekateese okukozesa. Wabula Kyagulanyi n'akozesa ekkubo eddala. Kakati kigambibwa mbu poliisi yagambye nti yabadde egezaako okuba nga ekola kyonna ekisoboka okulaba nga Ezza Kyagulanyi waateekeddwa okuyita, era Kyagulanyi yagaanye okuwujiriza n'akozesa pavement okuba nga yeeyongerayo. Poliisi egamba nti ba officers baayo babadde bakola kyonna ekisoboka okulaba nga baanukula omukulembeze w'ekibiina kya NUP ku ekyo kyabadde akoze okuyita ku pavement. Poliisi egamba nti mu Kakumiro Town Council candidate Kyagulanyi Ssentamu yagenze kakeeka playground, ate nga si we yabadde alina okubeera. Yabadde alina okubeera mu playground eri mu Kisiita Town Council, era kino kyaleeseewo obutakwatagana wakati w'aba police officers awamu n'abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Tujjukira bulungi nti guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi egezaako okuba nga etaataaganya campaigns ez'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Ne ku makya olunaku olw'eggulo nga Kyagulanyi Ssentamu akyali ku hotel we yasuze, poliisi yalabiddwako ku makya ng'egezaako okuba nga egoba abawagizi b'ekibiina ekya NUP ababadde ku hotel nga balindiridde okulaba ku mukulembeze waabwe. Poliisi yalabiddwako nga egezaako okuba nga ebagoba. Tujjukire bulungi nti wiiki ewedde poliisi yavaayo neyanukula Kyagulanyi Ssentamu ku kwemulugunya kwazaakola ng'agamba nti poliisi emulemesa okampeininga, poliisi etaataaganya campaigns ze. Poliisi yavaayo n'ebyegaana negamba nti ategezangako okuba nga etaataaganya campaigns ez'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Wiiki eno nga Parliament egenda maaso, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi we yabadde ku floor ya Parliament yagezezaako okuba nga aleeta ensonga zino
na complaininga ku bamu ku basirikale abapoliisi abaze balabikako mu butambi obw'enjawulo ku social media nga bakampeiningira ba candidates aba NRM ate nga bali mu uniform ekitakirizibwa mu mateeka g'eggwanga lino erya Uganda. Era omukulu Joel Ssenyonyi yaleese n'ensonga ey'okubanga poliisi etaataaganya campaigns eza President we Kyagulanyi Ssentamu, era omukulu ono ng'asaba ensonga zino zikolebweko. Wabula President wa DP Norbert Mao yavuddeyo n'amwanukula n'agamba nti Joel Ssenyonyi ali mugezaako okubanga anoonya akalulu, ali mu campaigningira ku floor ya Parliament. Ekintu kino kyaleesewo obutakanya wakati wa babiri bano, era Joel Ssenyonyi n'avaayo nate n'amwanukula mu busungu obungi ng'amutabukira n'agamba nti ensonga zaali mu kwogerako nsonga nkulu nnyo, talaba nsonga lwaki omukulu Norbert Mao agezaako kubanga akyusa mu bigambo bye. Kakati poliisi yavuddeyo neyeewozaako negamba nti tenaba kubanga etaataaganya campaigns z'omukulu Kyagulanyi Ssentamu, negamba nti kyeyabadde ekola kyekitegeddwa okukolebwa, nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina okozesa ekkubo eddala, wabula ate n'akozesa ekkubo lyabadde tateekeddwa kukozesa. Stay tuned.